Uganda Police mulekera okusiriwaza abantu. Tabula si yatta omutaka Bosa. Wallahi billahi tallahi ndi musajja musiramu Mayiga ye yatta omutaka Bosa. Nere mundu eyatta omutaka Bosa yava ku kizimbe kya Mayiga kye bayita Namata kiri kumpi wa kugaba road nga ku Dubai restaurant weri. Kumpi awaliwo ekizimbe kya Mayiga kya white bakita Namata. Emundu abatta bali ba SFC Muhozi be yabaweereza. Nere mundu bagijjaawo. Mulekerawo okusirwaza mutulaga ebifaananyi nti mukutte ya ordering okutta omutaka Bosa Mayiga ne Muhozi Kanyerugaba mwe mwatta omutaka Bosa. Gana amawulire ge mugamba nti nno mukutte eyatta omutaka Bosa gonna ga kifere. Mayiga ne Muhozi Kanyerugaba mwe mwatta omutaka Bosa. Tamale mirundi yali wa kufuluma Uganda agende bamunuunemu obutwa bwe baamuwa ku Radio 4 bwe yali ayogerera mu microphone ku Radio 4 ya Balamu. Balamu bwe yategeera nti Tamale mirundi agenda kufuluma lwali lwakusatu. Ku Sunday eyo yennyini n'akola olukwe n'aweereza abasawo nti bava mu State House ekisubi mpuliriza bulungi. Abasawo mujjukira family ya Tamale mirundi abajja ne bagamba nti no State House ebatumye bakebere Tamale mirundi nga tanafuluma Uganda. Mujjukira empiso omusawo omu bamuyita Mugisha ze yakuba Tamale mirundi. Omusawo oyo wa SFC Muhozi Kanyerugaba ne Balamu bali bamuleese amalewo obulamu bwa Tamale mirundi. Fe tubagamba bulijjo bana abantu they will use you and dump you. Chovola bafa abamu twagano bakolera they will use you and dump you. Balamu y'omusajja akyasinza okuba obubi atayina Luganda gwe mubuze sipapa. Mubuze Brian White. Balamu yali asse Brian White n'atuuka ku ndiri. Mubuze Kamiliyoni. Balamu tayina Luganda. Chovola yatta Tamale mirundi. Ekyo nkirayirira billa Balamu gwatta Tamale mirundi wamuwa obutwa n'era ekisugu n'oweerezaayo abasawo nti bava mu SFC ne bongera okumaliriza mission ye y'obutwa n'era gwatta Balamu gwatta Tamale mirundi. Balamu gwatta Tamale mirundi toyina Luganda wadde n'akamu. Omusajja baali bamukkirizaage n'afuna treatment outside Uganda n'okola olukwe olumumaliriza. Balamu oli musajja mubi nnyo toyina Luganda wadde. Aba NRM baganye ogenda okuzika Tamale mirundi ye information gyenfunye. Mumpulirize bulungi. Buli wa NRM Tamale mirundi gwabadde adifendinga bano ba Muhozi Kanyerugaba ba PLU a State House yonna Museveni tewali agenda kulinnya kukuzika kwa Tamale mirundi okwaleero ennaku z'omwezi 18 Sunday n'ennyimbe tebabaddeyo. Ekyo muganda wange gwali akyali omulamu ng'odifendinga NRM kansuubire nti olina ky'oyigamu. Eno government tebaagala tejja baagalangako. They will use you, they will dump you. Muganda wange oba okyali mulamu mujje mutujoyininge fe aba people power. Kubanga buli wobeera mu NRM either okwaddalu oba wakuba masasi. Abiriga, Isima, Tamale mirundi baganda bange mwenna abakyali eyo. Come join us. Come join people power. Kubanga fe tujja kubeereramu ne imagine Tamale mirundi adifeninze PLU Muhozi family yonna ne baganye n'okugenda wadde kuki kulumbe n'okumuziika leero tewali agenda kulinnyayo. Tamale mirundi yali wa kufuluma Uganda agende bamunuunemu obutwa bwe baamuwa ku Radio 4 bwe yali ayogerera mu microphone ku Radio 4 ya Balamu. Balamu bwe yategeera nti Tamale mirundi agenda kufuluma lwali lwakusatu. Ku Sunday eyo yennyini n'akola olukwe n'aweereza abasawo nti bava mu State House ekisubi mpuliriza bulungi.
abasawo mujjukira family ya Tamale Emirundi abajja ne bagamba nti no State House ebatumye bakebere Tamale Emirundi nga tanafuluma Uganda. Mujjukira empiso omusawo omu bamuyita Mugisha ze yakuba Tamale Emirundi. Omusawo oyo wa SFC Muhoozi Kanyerugaba ne Balamu baali bamuleese amalewo obulamu bwa Tamale Emirundi. Fe tubagamba bulijjo bana abantu they will use you and dump you. Chovola bafa abamu twagaano bakolera they will use you and dump you. Balamu y'omusajja akyasinza okuba obubi atayina Luganda gwe mubuuze si papa. Mubuuze Brian White. Balamu yali asse Brian White n'atuuka ku ndiri. Mubuuze Kamiliyoni. Balamu tayina Luganda. Kyova olaba yatta Tamale Emirundi. Ekyo nkirayirira billa Balamu gwatta Tamale Emirundi wamuwa obutwa n'era ekisugu n'oweerezaayo abasawo nti bava mu SFC ne bongera okumaliriza mission ye y'obutwa n'era gwatta Balamu gwatta Tamale Emirundi. Balamu gwatta Tamale Emirundi toyina Luganda wadde n'akamu. Omusajja baali bamukkirizaage n'afuna treatment outside Uganda n'okola olukwe olumumaliriza. Balamu oli musajja mubi nnyo toyina Luganda wadde.